Buterevu omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda Logon TV Life Senior mpoza tene Osida Boncharo libali ku kamera Big Bro Jamal ze presenter we bali kubanga otrava weyongera subscribinga o likinge ate osharinge kintu kyamanyi nnyo kyokola kubanga gwe number 1 fan okuberanga ate otwongera gituli twagamba nti ebintu bingi betugenda okuvumbula era nga wenjogerera wano ndine Evelyn Lagu mchala muyimbi wamanyi nnyo naye munange nti mukosefu era mulwadde fe tusazeewo ogendo munonya yona jali nitugamba nti katusalewo tumukuletere ku screen yawo naye nga nkwebaza nnyo naddala mmwe abakyala abali eye Bulaya abatulaba abali mu biyumba abatulaba abakozi b'essente Bulaya abali mu arcade abali mu wino abali ku bodaboda naye nga onyiga nti oli w'amaanyi nnyo gwe muwagizi waffe asinga Evelyn Lagu nsanyusa okusanga oli otya bannange ng'olabye n'obulwadde buza kubala ba Logon TV ne Big Brother Uganda. Abalabi ba Logon TV. Yes. Ne Big Brother Uganda. Muli mutya. Yeah. Evelyn ngolabye n'obulwadde. Nakutereera. Ogenda kutereera. Mukama mulungi. Ebbanga libadde ddene nnyo nga bagamba Evelyn mulwadde ali bubi wano woli ddwaliro. Okay. Bakujjanjabirawo. Therapy. House. In a therapy house. Okay. Waliwo tugenda okusooka. Olw'ensonga nti ebintu bingi ebize bitingana. Nga buli omu ayogera bibye. Era nga abantu we batambuza obulamu bwabwe bwa bulijjo ate lwe tosobola mugaana kwogera. Evelyn bamuloga. Evelyn ali kino. Even actually ndi twagala ogezeko clarifying ensonga. Ensonga okuzitereeza eri abalabi baffe nti ekirifu kiri bwe kitine bwe kiti kubanga Mukama bulungi nti kirungi oli mulamu osobola okwogera essaawa zino. So abalabi baffe osobola okubanyonnyola mu briefly Evelyn yaani amba kumanyinga oli muyimbi mulimu abatumanya atakumanya lya era azanya ne Katemba Muzibairi family. Okay oli muyimbi ozanya Katemba Muzibairi family okulwala kuno nti dogo liri kutawanya kiki byamalogo bya spirit umuntu abera narwala ng'omuntu naina basobola kulwala kidney is failing mutima mwizo kwanga mulimu eddogo tomanya. Okay. Maybe spirits tetusagala tubiyingiremu nnyo. Njagala tulabe abasawo bye basinga okulaba. Okay. Evelyn, abantu bakuyambye nnyo. Industry bakuyambye oba abantu abana abalala be bakuyambye? Bonna bakuyambye. Industry n'abatali ba industry. The fans. Okay. Ali mu diaspora. All artists in the diaspora. Bakuyambye. Bonna. Okay. Toolman, Walden, Kapalaga, Julie Mutesa Sida, Badi King, Banabambi, Yamala Zokfire. Okay. Bageza kolabanga bakuteeka mu mbeera. Yeah. Wano okuva ewalwala. Okay. Okuva ewalwala. Bawuliriza eddagala okuva eyo Bulaya. Yeah, Toolman asoma nursing mu Germany. Ate nange eddagala omuntu anzijanjaba kati nyina personal doctor wange. Eddagala litumya kuba Germany. So yagamba tetuddamu digula. Yajja digula nga alibereze. Okay. Evelyn okuva ewalwala. Wano watandikira okulwala. Like walwala nojja mu ddwaliro lino era kati wooli. Nolwaida waka. Waka. Nolwaida nva ku show in fact. Ne bakuleeta wano. So natandikira ku Malcolm okulwala. Ku Malcolm. Then from Malcolm. Ningende waka. Ya mama wange. Nobeerayo ko. Ndenda kunga 3. Olwadde ne bantu alako wala kumudwaliro baita Henrob. Nembayo. Batu referring ekidodo. Okay. Nayo nembayo. Nembera wana kwa amagulu gaiti gaganyo tambula. Kati otambula muko. Gati tambula. Okay. Nokola reflexology. Massage. Batugamba koti. Never oko. Ntalako ne wandegera ku medical chambers. Era wano ebakuterako oxygen kubanga batugamba ko kawe mabega. Oxygen ali dwaliro ki. Abantu akoko Malcolm ne Henrob ne Chirudu. Watukako ne Chirudu. Okay.
abawagizi bo esawa zino newankubadde bakuyambi like waliwo omuwagizi waffe asingira ddala number 1 fan ye Senga Kulannama era nga Senga Kulannama olwaleero akyogedde n'agamba Evelyn Lagu agenda kukukolako mu mbeera yonna oba mukama wange okay wanga nze mukolera emirimu mingi mwalinga mukolagana emabega yeah okay so tugostesa nga ndakukolera show zange 8 yantese Evelyn twawulidde ate oyimbi oli mulwadde kubanga twawulidde wafulumiza oluyimba olupya ate nga lwaddiini lwa gospel olwa gospel bakati nesubi nti nangenda kuterera yeah nasaza oluyimba ndute naye nga naluyimba sinalwala samanya nti ngenda nakulwala naye nebaza Katonda nti namutegeera nga sinalwala walokoka tonnaba kulwala yeah okay n'oluyimba olwa gospel walukuba tonnaba kulwala yeah ngera simanyi nako nti nalwala lwateereddwa nalitadde okay YouTube kweli balita sichata wali already ina plan y'okulokoka oba wamala kukanga mu kulaba ngo olwadde mu kono ga lwakisiroka nayimbira limba just nayitegedde Katonda nakuddamu kuyimba nyimba zansi nyinza okuyiddamu naye nga akusinga kuyimba gospel omuntu ali eyo omulabi waffe wa Logan TV Big Brother Uganda tulina Evelyn Lagu mukyalo omuyimbi era nga tumusanze mu ddwaliro wetugezezaako okulaba nga tukufunira information eno Evelyn Lagu abalabi baffe abandyetaaza okuyamba kubanga bali eyo bangi nga baagala okuyamba bambi naye nga tebalina access okuyambako bambi bakola batya waliwo engeri gye bayinza ku Platinums kyokka kyokkoba tewali ngeri kijoyinza yisaawo obubaka bo nti kati mba mwagala okunyamba mukube ku namba y'essimu eno oba mumutuukire email we teba mukole bwe namba wogigaba kutawaanya okay naye kiba kikuyamba namba togigaba okay oli ku Big Brother Uganda Logan TV wali kubanga otraba oli sasa ogenda ku Facebook yange gibawe Facebook Evelyn Lagu okay yeah Evelyn eliko bobo yagala Evelyn Lagu genda ku Facebook y'omuyimbi Facebook page Evelyn Lagu ogende mu inbox yeah you can talk to osobola okwogera naye osobola omuntu aliko abeera akakwasaganya okay tweyanzenge omulabi waffe Evelyn Lagu mukyala mukosefu mulwadde oyongera subscribinga namba batwalira agenda kukubira all the time kati owulira otya essaawa zino kati nteredde kusinziira kati osobola okutambula yeah okay tambula abasawo nakwasi natambula straight ng'omuntu alina mannyo but I'm promising kati nti waliwo enjawulo okay tweyongere bwongezi kumusabira omukyala Evelyn Lagu asobola okubeera nga aterera nyingi nnyo naye abasaasire agamba akamusaasire okay like abantu bamwetaaga omwami gwogambye oli omuyimbi asoma obusawo Tulman yakuweereza ddagala oba yakuweereza sente byonna yabikola badde baweereza buli kimu anything they could okay kati nga Farida Walden yaweereza sente naweereza socks ziri awo za massage okay babadde bakola buli kimu ono omukyala omuyita T. Adams she's my fan okay naye ali mu Bungereza mu America nabalala bujjukira Sandra Jones abayimbi bangi bonna bambi abambereddewo so many people abambereddewo Doni Mugabi wampa ku sente manyi munna ebintu byokulwala bizibu when I was saving a sente make a 5 months is a little bit longer and means etano simezi mitano and then namalwaliro gengenze mangi buli kimu kyakugula nga bwomanyi ensi bwe yatuuka okay Evelyn Lagu kyekigambo kye era mumuwulidde okuviira ddala ye kennyini nga yakyogera we bali kubanga otulaba Logan TV Big Brother Uganda oli w'amaanyi nnyo naye nga bw'oba omwetaaza agambye genda ku Facebook page ye Evelyn Lagu etandisa na then osobola okubanga Lagu EVELYNE
EVELYENE yes so asobola okubeera nga omufuna mwogeremuko naye omuyambe mu mbeera yonna gy'oba omuyambyemu ajja kuba asobola okuba nga akikkiriza era nga akiwerokaminga. Tukweyanza nnyo tukweyanzenge Logan TV Big Brother Uganda oli w'amaanyi nnyo nnyo twasalawo okukakasa nsonga kuzituusa abantu bansabira abantu bakusabira ebikalu babikuwa ebikalu bitya mmere waliwo abakyala bagize ne bamudde ebintu ebikalu waliwo abantu bajja n'ebintu ebikalu ne kati nze emmere esinga bagiŋŋaana omukyala Maria Mudagire yajja era kati ebisinga biba byabajjanjabi kuba kati nze emmere esinga tebaginzikiriza tebanzikiriza sukaali munnyo almost everything ata kidney bwe bulwadde bukulu era kati bajjanjaba kidney yo bajaleka ekikyamu nibajja bali mukumpi kuwa treatment weero naye ojja kuwona kati wongera okusabira kati wendi beta nnyo alright tukweyanza nnyo tukweyanzenge omulabi waffe omulungi Evelyn Lagu bw'atyo bwatugambye tweyongera omusabira essaala zeyongera okuba nga zigendera ddala mu maaso naye nga atusuubiza nti nomutuufu ali waddewaddeko abajjanjabi buli omu alina kyakoze towards my well-being neyazanye mukama akubise mu birori 7 abalabi ba Logan TV ne Big Brother Uganda yongera okubanga atobasiibula tujja kudda kubanga tugenda komawo abantu bangi abeetaaga okulaba n'ebintu bingi byebaagala okulaba naye baali tebalina access ngeri ki gye bakufunamu kyobala tusazeewo okusagula ffe beebale nnyo okulaba Logan TV ne Big Brother beebale kustandinga with me beebale kuyimirira nange mu mbeera eno kubanga abantu abakwagala balamanyamu munna mukabi munna ddala so abasobodde okuyimirira nange mu mbeera eno kubanga sisobola kunenya batasobodde kubanga buli muntu oluusi n'ebizibu bye ayinza okumunenya nga ate naye n'ebizibu bye but abasobodde okumbeererawo mukama abaddizeewo tweyanzenge omulabi waffe omulungi Logan TV Big Brother Uganda weyongera okugyekuumirako tujja ba tukuwa ekyenkizo kyomisinga mutuufu kyeweetaaga okulaba mubadde mumubuuza naye nga tumaze ne tumufuna Evelyn Lagu atusuubiza agenda ate awulira waddewaddeko era ng'ali kalekale tukweyanzenge weyongera okusubscribinga olaikinge osharinga Logan TV Big Brother Uganda oli w'amaanyi nnyo webale ddala